gezaako n'abaana abo nga be bakontrolinga ssente buli kimu. Yambanga ssente zange olumu. Nga ssente zizanyirwamu ngera bw'omanyi kubanga baali bafuuse ba mu nnyumba nze endagaano gye nakola ne Stella nagikola naye first ng'omuntu gye bayita gentleman's agreement nze namugamba Stella sigenda kwekwekerera olabika gwe tomugamba nze maama wange yali mukazi mafiya nze gwe yaleka mu bigere bye oyagala kukola nange owulya bulungi Joseph kuwulira bulungi ati sikulira kati naŋŋamba nti Brian nange ndi mukazi munaku nnoonya 10 njagala kukula tuba tukyali awo mwezi nga mundowooza awo nnaku nga ntono n'oyo Vivian sijja kujja nnyo gye nakujjira Stella kubanga it was like a coincidence naye sanguwulirizaako nnyo kye kyandisoose okwebuuza n'agamba omusajja ono alina ssente no tannebuulirizaako nannyo nanneesiga kiki baali ono kati bamanyi nga kumanya kubona nze kati no kamiliyoni omanyaka eddobo linasuula mu baana bato okimanyi nti buli kimu ekyange nakisinga n'omukazi akimanyi bwatyo atekako omukono sirayaganye okundaba basimanyi okutuukira kati nze nno kyengenda okugamba omanyi okubateeka kukuukuka kati waliwo n'omusajja gwe bakozesa ebyo ebintu owulira manyi bwe bamala okuzuula nga buli kimu kigaanyi ate become content osege bwekati bwe bamanyi nti ate basembayo naye ate munnange ne muzeeyi alina abantu be kati wulira nsoko gineko ogenda kugamba gwe tosobola kuddira owulira mugambe mbusimanya otadde abaana simanya mugundi simanya nze kuba byonna byonna nnaku nabiwadde naye muwasitole passion ne bagitwala ne bagitereka ogera otya abaana musimanya nti nawe tubatadde simanya nti wali alina kubalaba ani ekyo kati government is business protection program mwagala bafidinga information kudistroyinga muntu ne kuba distroyinga bamubamu ntegese njiriza iyo agoba ekyosa okunyinga neda omanyika kubudeka kiri kimu kisinga okunduma kiri ekintu kiri kimu nsanga ke nasangamu abaana abo kamiliyoni enamuokandinga owulira tufuuka kati kamiliyoni abantu bagenda ne bagamba yes Brian nze sigenda kugamba nti mbadde musajja mulungi 100% mbadde nzimana n'abaana abo kikuwulira yaabo fighting for reasons nga bunawe wakkira ng'ekya n'obona ne mama aba yakutwalako walwa kati kitera oli ateeka ekyowabe kumati ekekulu oteeka okyabebekulu mpuliriza ngenda kubanga maitolina gyolana mpuliriza ngenda kukakkana nkyakudola njiriza osobole okusala kyotegeera kati abaana abo tutuuka gye tugenze byonna ebizibu byonna bigenzeeyo I requested those codes kagamba bwe baanamu ebintu mubiraba twanditudde owulira ewaka mbasiibule bulungi budde omwakwate ekkubo ndike kuba ngaate omuntu omusiru ngiraba byakubo ungamba lino abantu bamanya muntu gwe basajjira waliwo akavubuka owulira bakayita pawulo ako simanya kekawa waliwo akavubuka akalala awo omusemayi yamuwa obusentesente bajja mu apartment babeera eraifu ya Stella ddayagala ey'omwe wangi sajja ngaawanda omuliro takuganya nakwogera. No, actually, Jose, I've understood his problem. Nze nkitegedde ng'omuntu naye maybe tomorrow we shall meet.